Thank you so much for watching Babu Television Uganda. Yonna gy'osinzira okubanga otugoberera nekossa n'okubeera nga otuwuliriza. Bintu bingi nnyo ebitambudde mawulire gaffe naddala ku kibiina kyaffe ekya National Unity Platform oluvannyuma lwa poliisi okulemesa enteekateeka z'okuggulawo ekitebe kyaffe ekikulu wali e Makerere Kavule kyaddaaki olunaku olw'ejjo. Enteekateeka zino zaasobodde okuba nga zitwalibwa mu maaso era ofiisi yaffe neggulwawo bulungi nnyo. Emabegako nabagambako nti Dr. Kanokiza Besigye akosa ne Elias Lukwago Ssaalongo Lord Mayor w'ekibuga Kampala essaawa yonna bali mu nteeseganya ya kwegatta ku kibiina kya National Unity Platform naddala mu phase 2. Ebimu ku bibadde bikyasibye phase 2 okulaba nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu addamu okubanga atalaga ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Y'ensonga y'okubanga okuggulawo ekitebe ekyo nga kw'ossa n'enteeseganya ezaali zigenda mu maaso ez'okulabirwa Dr. Kanokiza Besigye nga kw'ossa ne Lord Mayor Elias Lukwago okubanga baagala okugatta amaanyi okusobola okuzoganya nakyemalira okulaba nga bafuna obuyinza n'obwenkanya bw'abantu mu ggwanga lyattu erya Uganda. Navaayo ne mbategeezaako okukola ndowooza nakola vidiyo eziwererako nga 2 nga mbabuulira ekimu ku bikyasibye phase 2 nga kw'ossa n'ekigenda mu maaso wakati wa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ekiwayi ky'e Katonga. Era navaayo ne mbategeeza nti essaawa yonna mwandiraba nga ekiwayi kino kyegasse ku kibiina kya National Unity Platform kubanga mu kwogera okusinga okwa Dr. Kanokiza Besigye agamba nti ogenda mu kalulu si ensonga eyinza okuggyako nakyemalira olw'ensonga nti akalulu wazze nga akabba ebisanja ebiwererako ddala nga kw'ossa n'okuteekawo embeera ewakanya ebyo ebiba bivudde mu kulonda nga bwe twakiraba mu kalulu ka 2006 enteekateeka zaataataaganyizibwa Kanokiza Besigye ne bamusibira ewaka nga bwe byakola His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mu mwaka gwa 2021. So kati Dr. Kanokiza Besigye yavaayo n'ategeeza eggwanga mu kwogera kwe akussa n'okwogera eri bannamawulire ne ku TV gye yalinga akyazibwa. Yategeezanga okwegatta awamu ng'ebibiina bya opposition nga ly'ekkubo lyokka eriyinza okuyitibwamu oba kukozesebwa abaagala enkyukakyuka naddala y'okukyusa entebe y'obukulembeze bw'eggwanga lino erya Uganda. Era bw'atyo yajjanga akikkaanya lunywe era ng'akyogera n'akitiikingako oba n'akiremerako nga ye solution yokka oba y'engeri yokka gye bayinza okulwanyisaamu nakyemalira ono. Era bw'atyo nga bwe nabagamba nti yasalawo mpola mpola, jjukira nti yayagala dda okwegatta ku kibiina kya National Unity Platform naye nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu w'omumanyi nti ebintu bye si byakupapira asooka na speculating oba n'alowooza ku ki ekigenda okuva mu kintu nga tannakikola. So kati enteeseganya zaagenda mu maaso oluvannyuma lw'okuva mu country phase 2 wa phase 1 bwe yaggwa nga Honorable Joel Sanyonyi bwe yavaayo n'agamba nti bagenda ku miitinga abantu mu diaspora community mu ggwanga lya Canada basobole okulaba nga nabo babeerako ne be bawabula eggwanga lyattu Uganda nga ngeri ki gye bayinza okulaba nga balwanyisaamu effuga bbi eriri mu ggwanga lyattu erya Uganda kubanga nabo beetaaga enkyukakyuka yadde nga bawaŋŋanguka ne bagenda mu nsi z'Abazungu. Nga President we yagamba yayitira South Africa wano era n'akola speech enkambwe ennyo era nga nalabyeko nti ne Dr. Kanokiza Besigye yagizeemukko n'agyogera nti mmwe abalowooza nti ebyobufuzi tebibakwatako muli basiru. Nga President Robert Kyagulanyi Ssentamu yakola statement eyo eri mu ggwanga lya South Africa ng'agenza okumiitinga bannayuganda. Ensasage yali y'amaanyi nnyo mu abajjukira South Africa olw'ensonga nti President Robert Kyagulanyi Ssentamu bamuholdinga ku kisaawe ky'ennyonyi okumala essaawa eziwererako ddala ne bamwetoolooza olw'ensonga nti Ramaphosa ne Museveni bakwatagana era nga Museveni yali akubye akasimu n'ategeeza nti oyo
talina ku miitinga bannayuganda agenda gezaako okulaba nga akyankalanya abantu bano kuba nga beekalakaasa. Ensonga zaagenda mu maaso era okukakana nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu gye byaggweera ng'abasinzizza amaanyi bw'atyo n'asobola okusisinkana bannayuganda yadde nga kyamutwalira essaawa eziwererako ddala okulaba nga bamwetoolooza naye kyaddaaki poliisi yavaayo ne munnyonnyola ekyali kigenda mu maaso nti Pulezidenti Museveni yali akubye akasimu ewa Ramaphosa atowe order nti Kyagulanyi aleme kubanga aweebwa mukisa gwonna kwogerako eri bannayuganda abali mu ggwanga lya South Africa baali bakuŋŋaanye nga bamulindiridde okumala ebbanga eriwerako. Kyaddaaki President gye yakolera statement yeeyo nti abalowooza nti ebyobufuzi tebibakwatako nga bano ba David Lutalo abavaayo ne bakola statement ezivvoola nti bo ebyobufuzi tebibakwatako ate nga ebyobufuzi bye bikulembera buli kimu bye bikulembedde okunyigirizibwa kw'abannayuganda nga kw'ossa n'ebbeeyi y'ebintu okuba nga eri waggulu. Toyinza kubanga ate ovaayo n'okola statement bw'etyo nti ebyobufuzi tebikwatako ng'ate abantu abakuwagira be banyigirizibwa ebyobufuzi era abanyigirizibwa bannabyabufuzi abeeremezza mu buyinza. But anyway, ne Dr. Kano Kizza Besigye ensonga eno yagizzeemu bwe yabadde ayogerako wali ku kibiina kya National Unity Platform era y'omu ku abo abagenyi ababaddewo nga bagulawo ofiisi zino. Naye era bintu bingi nnyo byagenze maaso, abantu batandise okwogera ebisongovu ku statement za His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga kw'ossa ne Dr. Kano Kizza Besigye which toyinza kusanyusa buli omu naye nga ekyo kyo agamba nti ebyobufuzi tebimukwatako oba oli awo sigenda kubanga nange muvuma but kyonna kyali kyekyo kyali naye nga ffenna okukyusa n'okulwanirira eddembe lyaffe nga bannayuganda kitukwatako nga kw'ossa n'okuba nga tulwanirira eggwanga lyaffe. Gold bamusima bamubba bamutwala wabula munnansi bwe yandiganyuddwa mu bintu ebyo gwasinga okubonaabona gwatulugonyizibwa ate nga ebyobugagga by'eggwanga birina kuyamba ggwe. Nga bwe tukiraba wano e Libya nti nsi y'amafuta ejjudde amafuta okugyetoolola yonna era nga bannansi bali bulungi yadde nga entalo zaafuuka entalo era nakati tebunnatereera naye at least ti bannansi b'eggwanga lya Libya at least bo bafuna mu byobugagga byabwe bye baba nga babeezaawo obulamu bwabwe. Naffe wano gold mungi nnyo era nga ebirombe bingi nnyo wabula byetooloddwa amagye ga Museveni nga kw'ossa n'abo bakola nabo ddiro okulaba nga basima gold eno abalirirwamu obukadde bw'ensimbi trillion za US dollars 13 era nga zino ssente jjukira ziba zimala eggwanga lyaffe lya Uganda okuzimba buli kaguudo komanyi ne bwe kaba kakolido katankakkirirawo sente zino by'eggwanga okulaba nga biddibwa zizimba batamanya ngamba bana sigenda kubanga nsookawo wano weebale kubanga weekumidde ku Baby Television Uganda tusinkane mu vidiyo yaffe enaaba eddakaawo mu maasoko katono.